Omulimu gw'okukola enguudo za ssettendekero wa Makerere gutongozeddwa omumyuka wa myuka Chancellor w'e Makerere mu by'ensimbi Professor Barnabas Nuwangwe. Omulimu guno guwomeddwamu omutwe ekitongole kya Kampala Capital City Authority nga kigendereddemu okuliyirira ssettendekero ono olw'ettaka lyabwe eryatwalibwa ekitongole kya KCCA bwe baali mu kaweefube w'okugaziya oluguudo lwa Makerere Hill Road. Okusinziira ku Barnabas Nuwangwe atwala eby'ensimbi e Makerere, bateesa n'ekitongole kino ku nsonga y'ettaka lyabwe ne bagamba nti mu kifo ky'okubawaamu ensimbi kaba bazimbiremu enguudo awamu n'emyala gya ssettendekero ono. Tukozesa ssente ze twandibadde nga tufuna okuva ku ettaka KCCA lyegenda okukozesa okugaziya Makerere Hill Road. Twasalawo nti mu kifo ky'okutuwa ssente KCCA ekozese bakontrakita baayo abali okukola enguudo z'omu Kampala batuzimbire nate bupya enguudo zaffe ezabadde nga zonoonose bubi nnyo ate nga tetulina ssente za kuzirongoosa. Professor Barnabas annyonnyodde nti omulyango omukulu ogwa ssettendekero ono gugenda kwongezebwayo munda awamu n'okugaziyizibwa kisobozese okumalawo akalipagana akabeerawo naddala mu biseera by'okumakya. Wabula bannayuganda basabiddwa obuteeraliikirira kubanga tewali kigenda kukyusibwa engeri gye kiri nti ssettendekero ono wa byafaayo. Okulongoosa engeri emmotoka zitambulamu awo tuleme okubeerawo ne jaamu na biki ebyo kyetuva gate egenda kweyongerayo munda katono. Tugenda kubeera n'enguudo bbiri, olumu olufuluma n'olulala oluyingira. Era gate ey'okubiri gate eriko egenda kusigalawo ku side emu, gate ey'okubiri nayo bagenda kukikola ng'efaananira ddala n'eno ebaddewo kubanga tetwagala kukyusa ebintu ebyo nga bwe tumanyi nti birina ebyafaayo. Abantu bangi babadde nga bayitawo emyaka mingi nga balaba nti gate efaanana bweti, n'olwekyo tetwagala kubikyusa. Okusinziira ku yinginiya wa KCCA Justus Akakwasa, omulimu guno gugenda kukolebwa mu bbanga ttono nnyo kisobozesa abaana okudda nga ssettendekero alabika bulungi. Tujja kukola emirimo kumala emyezi 4. Contractor wa styling ajja kukola enguudo. Eyo contract ejja kutwala nga billion 3.3 katonyezi 3.3 billion. Billion mu Luganda mukiyita ki? Obuwumbi 3 na katonyezi 3. Then walkways ne drainages service general services contractor ajja kubikolera ku kawumbi kamu n'obutundu 8. Then ebirala waliwo ebirala ebitujja kukola ku Makerere College. Omanyi administrative block tujja kugijjawo kugamba oluguudo lwayingira nnyo. Tufunye ne contractor okuzimba ekizimbe kipya. Mu nguudo ezigenda okukolebwa mwe muli olwa Mary Stewart Road, Pool Road, Livingstone Road, West Road, Kitts Police Road, University Road, Technology Road, Religious Roads, Lincoln Roads awamu n'endala nnyingi nga zaakuwemmenta obuwumbi 6 n'obukadde 9 eza Uganda. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.